nga mwetegese n'okukwata empisa empya. One, President Museveni atwagala. Kuba badde tatwagala kati akyusizza atwagala. Ekyokubiri yeetegese okukwata empisa empya eya demokrasiya etaliimu kudobonkanya byanfuna byaffe ey'okutusiibula mu mirembe, okuyimbula abaggalidde olw'ebyobufuzi mu mazima ddala nga naffe tumanyi tewali nsonga, okutusosola, okutukijjanya, okutusojja n'ebifaanana bwe biti. Ebyo empisa empya gyetugamba nti munnaffe yeetegese okukwata empisa empya era atabagana ne banne, tabasojja, tabanyoomuula, tabalabya nnaku, teriiyo babonaabonera mu basement. Tumanyi nti abate abaliyirire tutegere tugaye tufunye omupya oba omujja mu mukadde gwe tubadde tulina. Sajja abakulu ab'emyaka gye ekyo kye bakola. Ekirala yeetondedde Abaganda, abantu ba Buganda. Buganda eriko nnyiniyo. Buganda si kifulukwa, eriko nnyiniyo. Amwetondedde. Sente zamubanja azisasudde. Kubanga tumanyi nti taziremedde lwa kuba tayivu. Aziremedde lwa kubanga ali azaama. Era atukozeeko buli azaama. Aziremedde lwa kubanga wamutima tayagaliza. Kubanga singa abadde talina ng'ayina baawa ez'obwereere. Owulira nti okwo yabuuseewo na zino, gundi yabuuseewo na zino, naye onamubanja n'atamusasula. Ebintu byebyo yamusuubiza nti ngenda bikuddisa nabisuuza omunyazi. Yabimuwa, obakkiriza okubimuwa ku nkola empya ezeewo ey'empisa empya gy'ayize. So okwetonda ne mukyala we nakyo tukirinako. Ekitegeeza mu batukalakata bulijjo n'omukyala mwana. Kubanga nasanyuse nnyo era maama Jane mwebaza kubeera nga yatadde akazito ku bba. Yamutaddeko akazito. Tolabe bwe babadde bakisoma ng'ekiwandiiko maama Jane akitegeera bulungi okusinga bba. Ate nga bwe bugambye nga ne bba si omusajja atali mugezi. So maama Jane tumwebaza. Ate jjukira maama Jane ye mulokole. Maama Jane ye mulokole, eyo gye tuyingira okwetonda. President Museveni ye ng'omuntu yagamba eby'okulokoka n'ebyakatooka abitunuuliza liiso limu. Era nzijjukira bwe yatugamba nga tuli mu kuziika omugenzi Dr. James Muwanda, n'agamba nti yabeeranga eyo nga basiiba mu byawungu. Era olunaku lumu twamulaba ng'abuuka ente ne John Garang, president wa South Sudan, yali mu biseera ebyo. Ne bamala ogibuuka ne bagifumba ne bagirya. Garang teyalutonda. Garang n'afa. Ye Katonda n'amusaasira. Bayibuli egamba nti yamulekawo amalirize ebitannaggwa. Ndowooza yamulekawo amalirize ebitannaggwa, ekimu ku byo kyekyo oba kyekino kyeyabadde kitannaggwa ekyokwetondera abannansi. N'olwekyo mu busajja bukulu mwebaza. Manyi abasajja abakadde ab'emyaka egyo baba bakakanyavu ba nsiiko, naye ye okubanga yeewaddeyo n'asaba nti yeetondera. Musaba ayongeremu bwongezi birungo, atereeze atuukirize kibaita okwetonda. Ajja kujja n'ongamba abantu ba Buganda n'aba Uganda naawe mukadde musonyiwe yamusobako naye yeetonze mu myaka gy'obulamu. Abaana abato basinakini n'abo sikkiriziganya n'abo abalowooza abagamba nti omukadde omuntu bw'atandika okuvayo n'ayogera bw'atyo abaana atera okufa. Ndowooza si kituufu. Kaba kabonero ak'okurenewinga enkolagana ye, kuzza obujja enkolagana ye ne Katonda. Era musabira Katonda bw'aba nga yakimukozesezza amuyite alindeko amale okulaba ku bukulembeze obulungi bwe tunaaleeta. Ozenga President Museveni omuyita mulimba. Nje n'abakkiriza nze okuba ne wano atusiba katambaala ku maaso. Sagamba nko nti mulimba, nagamba nti mukuusa, era nagamba nti mba mukubira mu ngalo mukubisa omukono gumu kubanga oyinza ogimalayo munkago zinnamwesiga naye ate muna obaoli awo n'omukisa. Mu Bayibuli etuyigiriza nti waliwo baliba batwakadde okukira omusaayi, balitukuzibwa okukira ebyoya by'ente. Obaoli
awo nga Katonda atukoledde ekyamagulu n'akyusa omutima gw'omuntu we n'agoba obukuusa bwonna biva eki byakoze emyaka gyonna emyaka ana biva eki Yoweri Kaguta Museveni efamire ye batuusizza Baganda bantu ba Buganda ku bantu ba Uganda wandibadde omukoledde ekisa singa omubuuzizza biva byatakoze naye byakoze simanyi we yambitandikira nawe mbimalira ekivuve kyokka kyemmanyi kyatakoze President Museveni si musi wa lwatu kyatakoze kinga tatera kutta mu lwatu ekivuve kyokka kyolaba kyatakoze kyendaba kati yakulaga ekivuve ekirala kyatakoze kwetondera kuno kujjidde wakati mayengo g'ebyobufuzi nga twolekera akalu ka 2026 bino byandiba byabufuzi kuba babadde ne kakuyege ow'okulaba nga bazza Buganda mu ngalo za mikono gyabwe bino byabufuzi ekisooka Sandiford nzikiriza nti byabufuzi era singa gwe Moses Wamala gwe wakikoze nandigambye obufere gwali musajja mukulu osobola okunzaala n'okukirawo njenga pulezidenti wa Uganda kigo kyogera naye Sandiford eyo nebwekibanga kyabufuzi omanye abantu bamanyi okugamba ebyobufuzi babitunuulira negative oli bwakola ekitali kyamazima nti otaddemu ebyobufuzi nedda naye ne bwe kyandibadde kyabyabufuzi nga obitakusenga bwobitegeera kasitaaba nga abitegeeza kuba nze mmanyi ebyobufuzi birina kuba byamazima ekikulu kasita yandibadde nga abitegeeza ate era n'abituukiriza abaana gavumenti ebeeriridde future yandibadde kati atuyita kugamba tutuule tutya okutaggulula byennayonoona future y'abaana bano tugizza tutya yandibadde agamba ebyenfuna ebidobonkanye ku mulembe gwange tubitereeza tutya kubanga adobonkanyizza ebyonfuna n'obulamu bw'abantu abaavu bwa bulijjo bano bebasengudde ku ttaka bigo byefaana bwe bityo beyattira abaabwe mu ntalo ez'enjawulo owulidde aba babuziddwawo basibiddwa awatali musango abatulugunyiziddwa bonna abayise mu kubonaabona tubizza tutya truth and reconciliation okulaba nti tukanya bwe tutukuza ensi kubanga yaffe naye ekiseera kyolaba maaso awo okwetonda kuno nga kyandibanga bannayuganda kye babadde babanja ekyomukulu okuwaayo obuyinza mu mirembe. You see a peaceful transition, maybe even n'ogamba nti aweeyo obuyinza nga tewali kuyiwa musaayi oba okubuvaako nga yeeyagalidde. Yo okubuwaayo sikiraba naye okubumuggyako nkiraba. Okubumuggyako nga tufiibye musaayi nange nkisabira kubanga kyenjagala. Neha omukadde w'entebe okuwaayo obuyinza nga bukwasaanya era nsaasira mutabani we onayeemulisa kubagamba nti mutabani we ayire mukodera mutabani we buusaanga yayagala kitolera President Museveni kubasa ayina gwayagaliza buyinza n'omwana yeerimba aliko byewaabwe nemulowooza nti kitaabaza okuzuuka so kano okwekuba mu mutima akabonero tekayinza kwoleka nti maaso gye tulaga wandibaawo enjawulo enkyukakyuka. Gyensabira batugamba nti Katonda waffe ayinza byonna byonna Katonda abiyinza agonza emitima emikakanyala amenya n'enzigi ez'ebikulu. Oyo Katonda amenya enzigi z'ebikulu ayinza otukolera ekyogga ekyamagulu nengenda ndyaseko. Bannayuganda bangi bakozesa emikutu emigatta abantu social media ne amaloboozi agava mu mainstream media. Bannayuganda bawadde ebyozesabo nga booleka nti okwetonda kuno tebakutwala olw'ensonga nti bandimusuubidde okulabawo ebikonge eby'amaanyi
okuva mu bwakabaka bwa Buganda Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abawo bane baminisita babeene kugamba okwetonda ne yeetondera abantu abo mu maaso gaabwe nekino Bannayuganda bangi bakirabanga sho Bannayuganda balina endowooza yaabwe ebimu mbewagira naye nze ndowooza ne bwatandiseko gambye Buganda eriko nyiniyo n'okuwandiikira obuwandiikizi kabaka wa Buganda namugaa Ssaabasajja kabaka waawe kwetondera nyonoonye nnyo Bukatoliki tubeerayo okusaba ne tugamba ngoberera nnyo essaala z'Abakatoliki neetondera Katonda omuyinza wa buli kintu ne mu Baganda bange nyonoonye nnyo mu kulowooza mu kukola mutakola mu kwogera ne ku kusirika nyonoona kati naye tubadde tusobola okuwandiikira kabaka wa Buganda ne bwaba twagambye nti kagende mu lubiri naye n'awandiika nagamba nkwetondera kubanga mmanyi nti nkozeeko buli azamanyi nkozeeko obukuusa mungu bye twakkanya nga mutwala mu masiko sibikoze ekyo kyandituweweezezza emitima singa kyeyakoze naye ekyo kiwandiiko kinnyini ne bwe yandikiweereza obuweereza kabaka owuli naye njagala oleke kwerabira wamala ndowooza gwe oli mutoto waliwo Museveni ebbanga lye lyonna abadde afuba nnyo okwawula kabaka era nga ab'emmengo kati yaaya ajja kugamba nti ze neetondedde Buganda si Baganda si kabaka naye talina kyakukola mu buli ngeri yonna baakozeeko ebikolwa batuyise eki ebbanga lyonna enkwatagana eya central government saako ne government y'emmengo oba obwakabaka ezze ekeewa enkwatagana ng'esaanawo kino kinazza enkwatagana wa Buganda ne central government sebo Uganda waawana amanyi kyeyeetaaga ekimu ku bintu abantu ba Buganda bye beetaaga kuwa kabaka waffe ekitiibwa kuzza byaffe kubanga gavumenti gy'olimu yabba bibbe n'okukuuma ebibbe ng'okimanyi nti bibbe nagwo omusango obuvunaanibwa n'omubbi era muvunaanibwa kyenkanyi singa Museveni teyaliwo ng'ogotabba ebintu byaffe nandigambye tamanyi naye yaliwo ekyokubiri gavumenti ya UPC eyatwala ebintu byaffe ne Museveni yagiweereza era Amini yagenda obbagoba yabagoba bombi mu 7 n'olwekyo kakasa ne Kabada mwe baabiteeka Museveni yagiraba nga akyakolera mu State House owulidde so talina bwakibuukamu sinaba kulaba nga kino kizzaawo enkolagana era sirowooza nti n'abantu bandipapye nnyo okuzzaawo enkolagana ne Museveni banne ekibiina kikyagala kubanga ebigendererwa byabwe nabiraba kugambye oba okubira omukulu oyo mu ngalo bisanga okubonoga olekayo omulala ogunaagweyimiriza akalulu omukulu olaba nga kuba bbanga lyonna kubya ddala omwaka ogweddoza 2021 bingi byeyayogera n'ayita Abaganda n'abantu abalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ababaka ngammwe aba Buganda mu bifo ebyenjawulo okubeera abasosoze era omwaka oguwedde ne batandika kaweefube w'okulaba nga bakomyawo emitima gy'Abaganda. Do you think mu kalulu wetulagawo wanabaawo enkyukakyuka y'ebikolwa kuba ebivve byonna abaana basinga okuva mu kalulu akawedde baali wano mu Uganda n'ebikumi. Do you think in the modus operandi wanabaawo enkyukakyuka nti it won't be so violent, brutal, lethal anti akalulu omusaayi oguzze kuyiika obanga mu by-election ey'ekawempe mwalimu omusaayi yes olwaleero sisinkanye omu ku baana abakuba okukalulu k'ekawempe ne bamu sesekula amagumba 2 egumba erimu neri okukana
mwana muto alina future, alina abaana ab'okulabirira, anoonya obujjanjabi, anoonya obwenkanya, ali mu kkooti abonaabona. Bwe noŋŋamba nti bire mu ngalo kubanga wazze n'osoma ekiwandiiko kiba mukyalawo kyakuwandiikire ne muwalawo tubikka okutimba ggula walanga kunywesa kidomola kyawana kikusobola bwe tuli omukubatwala okwetonda kw'omukulu. Tuseme ensonga ya Honorable Councillors Libas Nalukola esango ya kkooti Honorable Wakituuta otya High Court yasasawo nti omukulu akalulu akavaamu okulangirira nti yawangula akalulu ako kaalimu fulupu mungi, mwali obutakkiriza abantu bamu okutalonda n'enambi yennyini ekyewuunyisizza abantu ekyo Wakituuta otya nga munnamateeka gaazo. Natandika okuwoza amateeka mu mwaka gwa 2007 gy'emyaka 22 badde ngoberera musango nasomye ensala singa nze nabadde ngusala sandigusaze ntyo. Ekyokubiri nandiguwadde obudde nengutegeera nengusala ntyo. Sikkiriziganya na nsala y'omulamuzi Wakituuta. Ndowooza nti Honorable Nalukola yabadde mutuufu okuteekamu obujulizi atusabire ebinaavaamu. Ekyokubiri ensala eyo yayongedde nnyo okuswaza gavumenti ya Museveni nti ng'omaze okukola effujjo eryo lyonna lye wakola ku polling stations ez'enjawulo n'olemesa okutaalinga obululu obwo, okugatta obululu obwo, naye ng'omwana akuwangudde ate singa nze nabibadde nga nze yeekadde entebe amaaso nyimisi yanze yebisobo sandigenze kwongera kweyambula nga ngenda mu kkooti n'okwongera okuswala. Era yakumidde nambi omuliro kalulu akanaddako ngamba aka general election kubanga abantu agenda batunuulira ati omanyi omwana wa munno okumuteekako ekigambo nga ayina kugenda mu balonzi namagye kumukuumirayo. Abaganda ba wano bagumiikiriza nnyo naye yamukumidde omuliro. Ate njagala kino kya mukyala wange oyo nambi omutima abasasula era ne muzeeyi waffe muzeeyi kimubu ndabanga nayo yabadde ensobi okusitula muwala we n'amuleeta mu byobufuzi by'okwesimbawo mu banywanyi ba Museveni abaalwana naye mu nsiko. Mbuuliraayo omu babiri abaasitula abaana baabwe ne babateeka mu limelight, ntegeeza abo ku lusegere abali ku levo ya Haji Bongo, ya Kateeka, ya Manya Mushega, abantu abali ku levo egodde, Amama Mbabazi, Mugunda boyita mikwano gye Jabir Bidandisali. Mbuuliraayo omu bwati ono omwana we ali ku mwanjo yiye yasitula owuwe n'amuteeka mu position walowooza nti bw'anaagamba nga bakitaffe baali balwana mwali luddawa nga tewaliwo muwala wa Kigongo kuwanika mukono nti ssebo wange yaliwo ng'owuwe walisudde nga teriyo wa Rugunda yagamba nti nze yansindika ku mission emweru nga teriyo wa mama agamba nti ndowooza the closest yali agezezzaako okusembera mu limelight naddala ng'ayita mu magye yali mutabani wa Professor Mukenya. Sinnalabawo mulala. Ensala eno ekwoleka ki mu maaso gye tulaga ebulamba emyezi mibale gyokka? Ngitwala ng'ensala yonna ekoleddwa mu nsobi. Ndowooza nti ekitongole ekiramuzi kijja kutwala obudde okwenunula
njagala kukikomyawo kubanga mumanyi ne munnamateeka nze tekiri mu kirungo kyange obutonde bwange kuvuula kooti ebweba esaze nesikaanya ensobi omusango yagusaze mu nsobi sirowooza nti kuligwanisa tulinde kooti enendako nga tumaliriza enteekateeka z'akalulu justice side Mugenyi Byabakama Mugenyi yes atwoleka atukakasiza ddala yadde byonna bye tuzze tulaba obululu obw'enjawulo kooti ensukkulumu ensala zezzeewa petitions ezitali zimu presidential ne parliamentary elections ne obululu obulala yakulaga nti bali ready beteefuteefu okudelivering a free credible and fair election sitasikko nga bweri ebigambo bya mulamuzi Simon Byabakama naawe ogenda mu kalulu do you see ebigambo bye webireflectinga mu sitasikko eriwo ebinyonyi bibiri byabeeranga byawaka wankofu y'omu ku bo naye yasinziira ku muti eri mu nsiko n'agamba wankoko nti biki ebiri eyo ne wankoko n'amuddamu nti bye walekayo byebiriyo so njagala kugamba omulamuzi Simon Byabakama Mugenyi nti byeyalekayo mu 2021 byebiriyo mu 2026 siraba njawulo nnene abamu batubuuza kuba naawe ogambye nga naawe okalimu abamu batubuuza nti ate lwaki okagenda nyooma nnyo omuntu alowooza nti ebintu bijja kukyuka nga bibisanga mu katebe tulina okubigendamu okubikyusa ekyokubiri Katonda waffe atuyambe naye tajja kuyamba nga akuyambira waka okuba kukkiriza obutalina bikola so tujja kukagendamu nga tetugamba nti kakuteeka wabula kakulwaniramu tugende tufube jeyo amaanyi gaffe gonna ag'omubuzo era Katonda anabaatu tuwangule tutereeza ensi bunywanyi bwo Mathias Mpuuga gye muvuddeko yali ateesa electoral reforms zijje ne constitutional amendments z'enjawulo electoral reforms ze yali ateekawo zaali mpitirivu naye n'okutuusa olwaleero Sabiti Tumyekono yavaayo n'ateeka akulisa okukikolebwa nga olukiiko lwa paalamenti yesikuninga nga kugamba nti ennongoozi enza zino ziruddewo ate nga twolekera akalulu olabawo ekyo enjawulo kye zandiyambye nti kitegeeza kyogenda mu kalulu nga tezisse kiri yes and no nti ennongoosereza ziba nnungi kuba ziba zirongoosezza n'olwekyo ku levo y'etteeka mubeera kuba kulwazi naye obukuusa n'obutali bwenkanya obubadde butukolwako obubadde tebutukolwako lw'amateeka obubadde butukolwako lwa fujjo kye abantu buli muntu Katonda yamukola bugwe waliwo byebatagaana fujjo waliwo omuwala yabadde abeera n'asajja jjajjaabwe yabagaana okumanyira abantu aga saabagaana okumanyira abantu tugaana naye bali bebatumanyira naga ye ate benagaana mulali saabagaana kumanyira benamu benagaana so efujjo ebadde tukolebwako kubanga bali tebabagaana kukola ki kumanyira abantu tebabagaana kukola fujjo efujjo balifuniddemu ssente efujjo balikuliddemu baliwangaaliddemu balaba kiri fashionable kya mulembe okukola efujjo ku bannansi ennyo nnongoosereza twazikola tuzigenderedde nazirimu naye nga tumanyi nti tujja kuzinga buzinzi mikono katubeeko kye tukola baziremesa sinnabakulaba nga ziyitamu naye tetujja kuzisa mikono katukole bye tusobola okukola essembera ddala ekya European Union enkwatagana ya European Union n'okusinga ddala eggwanga erya Bugirimani bwa German n'eggwanga erya Uganda Sabiti Tumyekono twalabye ekitakoleka buntu eyasoma international relations oba diplomacy tulaba abakulu omwabadde ne munnamawulire Andrew Mwenda ng'alangira abakulu banene okumedolinga into the affairs of
the sovereign state Uganda negayitidde General Salim Saleh okwetonda on behalf of Moses Kainerugaba. Ensonga ewagirabye otya ono libeera etuleka wange eggwanga n'ebigambo UPDF engeri gyeyabikuttemu bagamba ambasada ono awagira ebikolwa ebyekikesi byekiyeeke. Ali waffe eyo omusajja bamuyita mugwagwa busa. Ekyamuyisa mugwagwa busa nga buli ekimuvaamu kya mugwagwa si lyerinnya kitaawe n'ennyina lyebaamu. Ekisooka, enkolagana z'amawanga zikolwako mu minisitule y'amawanga g'ebweru. Buli nsi gy'oligendamu ne bwebibeere efugibwa abanyoomebwa okwenkanawa. Ate era bwe baba balonda baminisita ba foreign affairs tebalondirira, balonda omuntu ali polished, aliko akazigo, ayina emimwa egyogera eby'ensonga. Abasinga okubeera n'ekifuba ekigazi ku kyalo si balonda ku bwa minisita bwa foreign affairs oba ku handling diplomacy. Nti nze nina ekifuba kisobola okusima entaana mu nnaku 3 nedda. Era ab'amaanyi si be balonda. Kati ab'amagye be b'amaanyi baba bakola mirimu gy'amaanyi. Kyabadde kyakusaalirwa okwewa obuvunaanyizibwa okukola emirimu gy'amagezi. Bambasadazi okugenda okukyalirako ku General Saleh nga bali gye balabirira oba gye bavujjirira projects ez'enjawulo kaali kabonero ka bugunjuzi nti ono si mukungu wa gavumenti ali mu formal structure naye muganda w'omukulu. Ekyokubiri, alina emirimu gy'akola gye batugamba nti gifaananako n'egyaffe okugezaako okugoba obwavu. Tugende tumubuuzeeko. Naye bwali kitaawe wa gundi omuto tumugambe n'omugamba niwe waayiti ekiyitiridde oli so ne bamugambako. Kati laba omususu w'amenvu gy'afubutuka n'ajja n'ateekinga ova ne yeetaba mu nteeseganya. Bwe nali ndi mulenzi muto kyalo kyaffe kwaliko omusajja ng'akubakuba nnyo mukyala we. Kati omukyala n'ajja ewa taata amugambe munaye gamba ku musajja oyo mutabani wo ndize okunkuba emiggo ankuba mu maaso g'abaana bange nga balaba n'enswala kakyata n'abayita bombi. Naye omusajja omukizo ky'okuba omukyala omuswaza bbaana omukyala n'agamba naye ankuba nga abaana balaba. Omusajja n'agamba mangu nnyo nti sijja kuddamu kumukuba nga abaana balaba. Kati nali mu senior 3 kyenva ningizayoko bwe ne mugaasi. Kati banaabanga tebaliwo omu omukuba kale omusajja n'atuka nga ayagala kunkuba. Bwe yavaawo taata n'aŋŋamba ekibuuzo ky'obuuza kyabadde kirungi. Naye babanga tebakuyise mu mboozi nti teweetabangamu tebayingizaga bitakwatako waakiri owandiika akapapula n'okampeereza nenda bwe bakyoyogera kirimu ensonga. Kakati mutambuze munnaffe Andrew Mwenda yabadde mususu w'amenvu afuutuka eri naye n'akubawo ebigambo bye ate ne twongera okuswala. Era njagala kusaasira nnyo muganda wange General Saleh. Ekisooka yalabye nnyo eno oli ku muliro olwa mutabani we omusiiwuufu w'empisa ate n'omugenyi we omusiiwuufu w'empisa n'ajja n'ayongera n'abyonoona. Ate naye kimuyigirize kubanga sirowooza nti baamuguddeko bugwi ng'ali awo ali manju akuba bijanjaalo n'omugabe olina abagenyi yabadde amanyi nti wali abagenyi kuba n'ofuna abagenyi abafaanana bwe bati ofuna kuba kusinga okubimanya ne bakuteekerateekera meeting n'ebeera structure naye okufuna ate gye musale yayoddamu ebigambo bya